Ebyo ebiri ku nnyumba biyitibwa ebiwojjolo. Ebyo byolaba ku nnyumba. Ebiseera ebisinga abantu bangi mulaba ebintu ng'ebyo ne mufuna okutya ne mugamba nti ebiwojjolo nga binnumbye ku nnyumba yange, nga mulaba bingi byetalira nnyo ku nnyumba bigwako. Ebiseera ebisinga ebiwojjolo ebyo bijjira mu sizoni, wabaawo omwezi gwabyo ng'ebiwojjolo bingi. Ky'oba olaba ng'ojja kubiraba nga bingi ku nnyumba yo, ate ng'olaba ennyumba teriko kyakulya kyonna kiri awo, naye byo ng'olaba bigwako biremerako. N'olwekyo toba na kutya kwonna. Ebiwojjolo ebyo bibako sizoni yaabyo we bibeerera ebingi. Lwakuba ekyobulabe ky'ebiwojjolo ebyo buli we bijja nga biyitirivu mu kitundu, ebiseera ebisinga biba biranga njala. Enjala ebeera ejja kubeera mu kitundu ekyo we byayitanga nga biyitirivu. Omanye ebiwojjolo ebyo naddala mu abaakulirako mu kyalo, suubira mwali mubirabyeko. Olunaku lwakyanga ne mulaba ebiwojjolo nga biva sayidi emu bidda sayidi ndala, naye nga bingi, nga bitambulira mu guruupu. Ekintu kyo simanyi oba mwali mukirabyeko. Ebiwojjolo byakikolanga nnyo wamu n'enjuki, nazo zitera okukola ekintu ekyo. Zitera okuva sayidi emu ne zidda sayidi endala mu sipiidi ey'amaanyi. N'olwekyo ebiwojjolo we biyita nga bingi mu kitundu kyammwe, kimanye nti bibeera biranga njala. Ate n'ekirala eky'obulabe, jjukira ebiwojjolo ate bye bivaamu obusaanyi. Mulimu obusaanyi obutera okuva mu biwojjolo ebimu. Kati ebisaanyi ebyo ate nabyo bye bimu ebimalawo emmere eyo gye mubeera mwasimbye. N'olwekyo ebiwojjolo ebyo tebiba na buzibu, just bibaako sizoni yaabyo. Bitera okubeera ebiyitirivu kati nga bwe mulaba byo biri ku nnyumba. Kyenyigadde okubeera nga mbabuulira, olaba ebiwojjolo ewakaawo totya, kimanye nti bibaako sizoni. Just gwolina kubeera mwegendereza, butagwa mu mazzi, butagwa mu ebyo by'ofumba oba by'otaddeawo, beera ng'obibikkako ebiwojjolo ebyo obutagwamu, olw'ensonga nti biba bingi nnyo. Naddala ku budde bw'okumakya ng'omusana gwakavaayo, bitera okugwa ku nnyumba okwo nga byota akasana ako. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.